abaana bange baali balina okundabako nga nzannya bamanye fiizi gye ziva bamanye nti zasasula mulabye bange bokka n'akasomero ka layini kazze akasomero ka baasi kazze kabaddewo ka baasi wangi ekyo gwakyogedde naye nze ndabye ka baasi. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nate era njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nate era nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ate era osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe nate era nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Allah wekitiibwa atuwadde abantu ne bajja mu bungi nga mubalabye era netubebaza abantu bonna abazze okutuwagira bali kwagala Maulana Zaid every time sente kabantu bazabuza baana ku masomero akasente kadde kangi naye abantu bazikola so tweyanza nnyo bana ekisobola bebaza simanyi wetuyiza kubebaza naye nga mwebale nnyo mwebale Allah yekajja obasasula nebaza bannamawulire bakavalire shendo okuba twatandika nga tugiranga olwaleero wetugiwuzise olwaleero ebadde nga mugimalizeeko mutya muggyeko ekyashu twakedde nze nga nze nakedde nensaala neneeterekera sho sirinayo ekirala kyamaanyi kyenakoze ebisolo tukyalina ennaku endala nga 2-3 okuba nga tusala Maulana ngatunudde bulala kutya ebisolo Maulana yasaze walinye ku stage nolaba nga kuyeta ejjudde obulidde otya muli kubanga recently waliwo yaliwo nga mulimu abantu nga 10 ate ennaku zeebivulu biri mu kusala abali mu kitegeera bana essanyu lya artist yenna bw'alinnya ku stage n'alaba abantu nga bangi n'alaba abantu nga bayitirivu kimusanyusa era naffe libadde essanyu jereere bwe tulaba abantu nga bangi butyo mubadde mu kisuubiro ekyo Maulana obadde okisuubira okusinziira ku shares gye zibaawo nti tukoze ebbanga osuubirako 50-50 kuba tomanya bibaawo esobola otutonya abantu basobola okwekyanga naye era okusinziira ku shares zibadde tujja nga tukola 50-50 twali tubasuubirira okujja kuba twalanze ate nekyetubadde tugenda okubawa si kibi twali tugenda basanyusa okusinga era ku kya bulijjo ate balina okujja twebazamu ngaomusaasizi w'ekitiibwa okuba nti yateekawo ennaku bwe ziti tubeere nga tusanyukira wamu n'abantu baffe n'okwejjako ennaku n'okuba nti obulamu bukyuka mpolampola. Abantu abasinga bazze mu kino ekivvulu nga basuubira comedy naye tulabye nga mutuwadde ekyenjawulo ebadde ejjuddemu nnyo music comedy najja luvannyuma kino mwakitegese nga like was it a surprise oba mwali musuubira bwekyo? That is like a cake. Sometimes you find a cake nga amagi gayitiridde obungi nga kedo yakendedde tubadde tuzze nga tubawa comedy nga mungi olwaliro netusala tukolere ku music nga mungi nnyo so naye abantu era bagenzi basanyufu nnyo kyebadde successful Maulana kino kigenda eriwo bwe ntunudde mu audience era abantu bendabyemu ofaki byogera mubola ndabyemu ku mami ne sister ebintu bino byokola tebaddakawo ne bagamba naye ebintu ebimu oyitako nimpitako nendagawa maama we maama we yabimanyi maama wange basinga okitegeera nti mwana waabwe akola era omulimu gwabwe omulimu gwe bagwenyumirizaamu si mubbi si muwemuzi omulimu gwakwa tegwesittaza era bagwenyumirizaamu kyobola abajja ne bawagira mane yali sheeyo mulamba kati wa kitundu baana mmwe mulina kyemutwagaza yes
nambe olwokuba nti nno oli yabufuzi oba otudde n'ogiye kuba singa ebadde surprise kibadde ekyambalo kyabajjaati feso costume tetuziraba nongaata ffe tuziranga costume eza bulijjo ze twambala okuderivalinga kye tuba twagadde okuderivalinga so okusinziira ku concept gye tubadde nayo ate ye esobodde okuvaayo kusinziira ku designer wange bwatyo yasazeewo okunyambaza nange sikibaddeeko nnyo na bumanyi ngenza okulabirawo nga designer ngamba kati jangu ng'owajjaati kwekujja ng'owajjaati babajjaati nange bwe bananoonya nga nange mbanoonya ati abajjaati nasose ne muleke mabega ng'ati abajjaati Mami Rain, waliwo abantu abatimbula ebipande bya bannabyabufuzi bubaka ki bw'obalekera? Abantu abatimbula ebipande bya bannabyabufuzi ne bw'otimbula ekipande ky'omuntu tosobola kitimbula ku mutima gwa muntu. Osobola kitimbula ku mutima naye tosobola kitimbula ku mutima gwa muntu. Ekintu kyenyinza okwogera kwabo ekyo kikolebwa omuntu nga ebbulwa ly'ebikolwa limwambadde kubanga wemba nnina omulimu ogw'okukola lwaki nzija ekifaananyi kya munnabyabufuzi. Ate ekyokubiri abantu beekuba mu kukyala ebintu bino tubiteekamu ssente bannabyabufuzi bateekamu ssente nnyingi ebipande ebyo tebabiba babubi bateekamu akasente kaabwe ne bakubisa ebipande ebyo mu bukubi ate gwe nojja n'okijjayo kitegeeza okutaagaliza so naye mu nsi muno kyosiga kyokungula ojja kujja ekipande nawe balitimbula ekipande balikola ekintu kyonna kyonna bali kumulamu twalabyeko ku posta nga kuliko kabaka Kingisa nga tetumulabye tasobodde kubaawo olw'obudde ekiremesezza nti sho obudde butukutte ate era bonna mugimanyi 5 kati sho obudde twafunyemu enteekateeka embi zigenza okukola 5 ng'ate abayimbi abamu tebanayimba bangi ababadde balina okuyimba Spice Dana Ajauna mu Kingisa bonna tebasobodde kuyimba lwa bufunda bwabwe naye twebazaala basobodde okuyimba Mwami Rain, ng'omusajja yakuyingira nnyo kungu bubaka ki bw'omuwa? Kungu mwagaliza mikisa byanjagaliza bimwagaliza naffe twamuyingira ne ku stage ndabi bamuyingira byanjagaliza bimwagaliza bannaye mu bulamu bw'ensi buno tolina kuba na grudges tulina ebintu ebisomooza mu bulamu bingi ebijja nebigenda so tetujja sigala tutambula nga tufefeta n'akalulu k'erubaga twesanga erubaga. Abantu abamu bagambye nti eno yandibanga eshoyo esembyeyo oyingire mu butongole by'obufuzi kituufu? Si kituufu kuba nze nja kubeera artist buli kaseera ebbanga lyonna ne bwe nnaaba nnyingidde paalamenti so nkyayimba nnyo ate nkyazannya nnyo kati wano tutandika butandisi tudda n'enkuba mpya kyenzirako wiiki ejja mugenda kuddawa ku kitebe we are very much ready era ogenda tula mu busuuti olutaata tulina ogenda ku kitebe tujje infact empapula twazijjayo tuzizaayo kuba ebiwandiiko bimenya biyitirivu anti kati ffe olaba ne mawulana okubungi bw'empapula zetuyina ngenda gatezange nezize tulabe flycard bwegaana nga tutuusa mu makati g'omwaka nga gwe munnabitono olaba ki ekikoleddwako oba ekyakakolebwako kusinziira ku guno omwaka n'oguwedde olaba industry ekyuseemu ki? Industry tekyuka industry tekyuka lwa nsonga emu bannabitone bagabanyizibwamu bayawulayawulwamu nga bumanyi gavumenti bwekikola eyagala nnyo divide and rule ne bannabitone yabaawulayawulamu so ate nga singa tuba wamu tusobola okukola ekintu ekisinga okuba ekyakabi sebbanga byonna tujja kuba bwe tuti mpaka wetunafuna gavumenti etwagala etuwazi copyright tusobola okuba nga naffe tufuna mu biyiye byaffe tetulina nnyo kyamaanyi kyetukyuseeko n'ate nga tukyalwana okubaako kyetutuukako naye wano wetulaga wa byabufuzi kati omuntu yenna taddaawo n'agamba nti nze ndi muyimbi wano wetulaga bwa byabufuzi era buli muntu yeetabe mu byobufuzi. Obubaka bw'osindikira muzeeyi Magala tubate sirina Magala gwe musindikira yebale kukola sho kulabulota Kabako yatugamba Maulana agenda kufa osinga ebutambala kuba naye gyava
ate muwanga kivumbi tumulekeraani bannaye niye esimbewo muwanga kivumbi kasooka amalirize ekisanja then katulowooze ku 23 mawulana bajja nze nzija era tuteesa kansooke ngende mu parliament aipevuwe alabe ndabe enteekateeka saagala njagala asooke mu parliament ndabe emiggo gyafuna oba naagigumira then nzije nga neesabise